oli munene wasukuluma Katonda yakusembeza nnyo kumpi naye. Ndalyoka n'agamba nti nno kati amazimbi bwe gamala okuvunamira erinnya eryo n'alyoka n'ayogera olunyolo 11 pa Filipi 2 okuva ku nyolo 9 n'agamba bw'ati bwe bamala okuvunamira erinnya eryo and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Hallelujah. Amen. So, every tongue also should also confess as they bow down. Meaning that no matter what, Katonda agenda kukola ebintu ebigenda okuleetera buli lulimi wansi w'enjuba likuname oba buli lulimi lumwatule. Haleluya. Wakati wabeerewo ekiseera omuntu kyagenda okuvunama agambe nti Mukama oli mukulu, oli munene, osobola era wabikoze nga bwe wakola era wakikoze era okyakola. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi.